nabunanga mubali awo mu video akumo bwesigwa akayimba kandabe tugenda gena mu lutambulo baddala bituufu kabadde kagenda eri Daniela but Daniela looks like she moved on already. Akayimba kazeko esimu coming in from Irene Namubilu ke katase kushafa yo nako olwalero mukama ko nako olwalero nenga nebaza Grace Kusianji okunyambaza buli chenjagala atena nyambaza ekintu ekyo ekisaanidde ye Ramadan yawedde twazeeyo tujja kuddayo inshallah nekyo tekitujja mu ddiini tusigala nga eddiini yaffe naye nga Grace oba omwetaaze akwambaze ku mikolo egy'enjawulo akwambaze ebyambalo eby'enjawulo wajja okolera okusinziira ku myaka gyo byonna engoye yabeera nazo. Enamba ya Grace eri 0758 59 18 0758 59 18 16. Let me also take this opportunity okwebaza the World Saloon ababera kaviri kange buli lwemba netaze when I stopped evading ne banga abanango badde obuzijanga kaviri tukapepete World Saloon abasangibwa awe kansanga nga ku gate eyingira KU au waliwo chicken tonight mundao wabasangibwa sologenayo bambi ne bakola ku konviri zonna women and men n'abaana abato bakola haircuts ezenjawulo abakyala no basi benviri ne services endala muri facial massage and all that the World Saloon kale akamakona ko olwalero as kids are going back to school yes batata aba taking obuvunanyizibwa bamwe ne muwerera abaana tubebaza ne bamaama namwe abakwatamu tuve ku bino yes mama aweredde naye role number 1 nti tata wa school fees then olumu mwakiriziganya mama nagula school requirements olumu tata akyambala kyonna ne mama nakola ebyo ebirala okusinziranga family member mu agreewinze naye mwebale kusasula school fees oba osasuddeyo kitundu kyonna yenno omwana azzeeyo ku ssomero tubeebaza era mukama abagaziyize ensawo zammwe naye akamakonako olwaleero kakuzannya paati endala ng'abazadde ebiseera ebisinga obungi dadi kasitaawayo school fees oba n'agula requirements obuvunanyizibwa bwe nga buwedde but as parents parenting esukkawo kwekyo so njagala obajjukiza nti simanyi lwaki mu family dadi ne waba takwatangako ku muggo nze tatange nakula simanyi na bwanyiga simanyi na bwakuba simanyi nze nakula manyi mami yakuba yekkakibooko oba olina omusango gwokoze naye ate waliwo eyo fear gye tuba tulina eri batata baffe. Yes, respect eberawo then n'okutya bagamba ngenda gamba dadi wo n'owuliranga n'olutiko lukuyiise naye nga takkubanga nako naye abatata ng'abaana bwe babatya era nga bamama eva batujuliza ngenda gamba kitaawo nja kulope wa kitaawo. This is when you're supposed to come in ng'abaana badda ku ssomero sit as parents mwogere eri abaana like the two of you buno vunanyizibwa mulekerawo bulekera bamaama bokka oba okubeera nga yalina okwogera n'omwana eva bwa bamama picture yaabwe weeri nti bakambwe yes mu nature bwe buvunanyizibwa bwabwe but mubayambeko byonna mubikoze ne mubayambeko tomulekerera kwetikkanya olumu kibasukkako naddala omwana ng'avubukaawo it gets overwhelming nawulira kimuzitoyeeko ebigambo ebimu bamaama nabo bibamenya okwogera naye mubeera mmwe babiri nga mmwe ne mwogera tata newo batoliiwo mwayawukana ne maama ne ku ssimu obulamu bwagonda kuba essimu ogambe mpaka kafe njogere naye kakati olaba ogenze mu senior 2 eri very challenging temwefula mbunne mwensi eyo si yammwe mwogere n'abaana bammwe mwogere n'abaana bammwe abalenzi ebiseera ebisinga these boys do exactly what you're doing gwe nga taata naye bw'oyogera naye n'alema following mistakes ze abamu butuyina bamaama baffe batuzaala n'abaana bato olumunga balina biro 18 naye ate ffe si kye tukoze because maybe bamama baffe abamu batugamba yes nze nazaala nkyali muto era kyovolanga seyongerayo kusoma kyovolanga nayita mbizibu bwebiti ne bwebiti we are not supposed to follow our parents' steps tulina kubanga kiringa kizikiza yali nakugaidinga nti munaye kwata wano abaana abamu abalenzi tebakola buvunanyizibwa bwabwe nga bataata tebaweerera baana basuddewo abaana because taata we kyennyini kye yakola kitawe teyamuwerera yamusuulira nnyina na buli kimu naye bwoddeeyo nga oyinza okuba nga mwayawukana ne mama w'omwana nze okwawukana nkitwala nti kiri nnomo ekiba kitaasa obulamu naye tekikujjako buvunanyizibwa bw'omu n'oli taata kuba ku ssimu gamba mama w'omwana mpa ku mwana njogere naye mu encouraging mga egenda osome munnange sente nziwaddeyo nyamba naawe osome kola kino mwogere n'abaana
mulekera obuvunanyizibwa busuulirira bamaama. Mwana abaana abamu bali eyo akuze tamanyi kitaawe na bw'ayogera, tamanyi kitaawe bw'abuulirira. Bataata olumu obaana nsonyi zibasukkako. Why don't you talk to your children? Omanyi omwana omuwala adolescent byakola, mwogere nabyo, mutuuze. Abamu you're the only father, gwe muzadde wekka taata, n'okubira jjajja omwana nga wuno yogera naye. Naawe yogera naye oli kitaawe, kiki otamanyi? Nga watuuka n'okwana nnyina na buli kimu n'omuzaana omuzaala. So yogera naye gwe kitaawe, mugambe kino na kino. Bw'okola bw'oti buno obuzibu bw'oyolekedde, ate bw'okola bw'oti wano oba oyiseewo. You know, mwogere n'abaana. Bwe mba mubatutte ku ssomero, abaana mba dropping, maama n'afa ne gukkeesi, ye n'akutte, kati yino y'enkuba yeetonnye. Baliyo bakazi batu, omwana alinga eyamwezaalamu yekka. Taking a step edala. Oba oli asomera walala kale gwe twala owoli. Yes, you know you have to work. But neno ku mirimu gye tukolera, tusaba ne tugamba bakama baffe bane mbadde njagala twala ko mwana wange ku ssomero. Kuba nabo bazadde, they understand. Teweefula nti nno gwe yo mudduka buddusi buvunanyizibwa. But you know lwaki ebiseera ebisinga twaddawo ne Simon tukikomplainingako abaana Eva agamba mami wange ye buli kimu yami buli kimu. Not because mami ye buli kimu, but mami yazanye party ya buli kimu. You are behind curtains ngo sasula school fees, school requirements no ziguze buli kimu. Netomanyi na mwana gya somera. Omwana ona soma primary naji kuba wali somero tolimanyi. Nasoma secondary naji kwali somero tolimanyi. Mama wayo bu school fees. Mumanyi na tulangira mbutu ya school fees z'abaana. Nenga lwaki siziriye nga ne kusomera omwana gya somera. Ne headmaster takumanyi. God forbid abana mbafu babera unlucky nafiirwa n'ennyina ku ssomero nga naye taata n'agenda ne introducing eyo bwe introducing nenga omwana asomeddeyo for like 4 years ng'essomero ly'omwana tolimanyi. So mutekingeko step endala besides the responsibilities mumanye ekiri mu bulamu bw'abaana bammwe mwogere nabo. Abazadde you can do better. Okwawukana si bwe buzibu. Your kids don't need to know whether mwawukana oba not. Ekikulu kubakuza as parents. Co-parenting, you can do it nga mukozeseza discipline ne mmanya ne leeni yammwe mukoma musobola kuba nga mwawukana ne mutwala n'omwana ku ssomero. Mwembi ng'abazadde. This is what children need. This is what they need to see or to hear na buli kimu obulamu bwabwe okutambula obulungi. Kale kabadde kalowoozo eri bazadde bannange. Keekama. Olutambula mu ba celebrities.